waliwo omukyala ye yafumbirwa mu nfumbirwa eti yanoonya omusajja n'abula yangati Ramadani yali ewedde eri yali ajja okusaala talawiya ekiro kya 27 si kyankya najja n'ateeka engatto ze ku saidi y'abasajja ne basoma kati bwe yali atuuse ye ng'akooye ng'ategedde nti abasajja bakoze eki baweze n'ayingira ku saidi y'abasajja ajjayo engatto ze we yazikoze eki naye nga simanyi oba Allah yansonyiwa nenyeenyamu kabi nenyeenyeezi nga nkakasizza bonna ebirowoozo bye bavudde kuseeka asomesa batunulidde andi naye nga saagenda wala wattu era bwe nafuluma nenzira ku geeti kuba wali omuzikiti ogwekansanga nenzira wali nenyimirira oba mugumayo omuzikiti ogwo nanga nti mba ndi awo nga nkyekubya simu omuvubuka omu najja naye nga ajja tinsaba ku nnamba yo n'agimuwa n'owokubiri najja nsaba ku nnamba yo n'agikola ki n'omukyotala najja nsaba ku ki n'omusoga aba lwaki naye nga nze enneetega yange yali ya masijidi nanoonya baagaana ne babula emyaka 38 n'asalawo akole naye ng'ayambadde buli kimu ekimulaga nti ayina omubiri ogulabikako obulungi. Wallahi billahi tallahi abakyala mwebali ng'omubiri gwagubikka nga tosobola nakumanya kikiri munda niba omutuusa obutuuseeka n'oyisa nawe ku ngalo mu maaso noga nti mashallah yawunda n'ateekaawo kuba gwe kati higwe wetunulira yakusiimako kiwamma tewali dokita wamma golaba yakusiimako kitewaba yahe era wetulaba oti mmiro olabira ddala ekitategerekeka ne weetulula namu magomba gali kungulu bo Allah yabawa omubiri nga buli kiri ku mubiri gwabwe kisikiriza ne bweba face bu face ebe ekola ki ate si kuffe wabula ku bakyala bannaabwe nabo kennyini ebeera ebasikiriza.